Minisita Rafael Magezi alagidde bassentebe ba LC5 ku buli disitulikiti okwetooloola eggwanga okulambula obutale obutunda ebyokulya mu bitundu bye batwala okulaba oba bwatuukiriza enteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Ono abalagidde obutalonzalonza kuggala butale obutatuukiriza bisaanyizo singa boogera n'abasuubuzi ne beefuula bannampulira zibi. District Task Force eyo tugiwadde obuyinza bwe munaasanga akatale nti kagaanye okutuukiriza amateeka mukaggalewo. Soke mbasomese mbayambe okulaba nti batuukiriza ebyo bye tugambye naye bwe munaalaba nti bajemye awo mulina okukaggalawo tukuume obulamu. Tujja kukaluubiriza abantu naye obulamu bwe businga. Ono era agamba nti kikyamu abatwala obutale okusasuza abantu ssente ez'okunaaba mu ngalo nga bayingira obutale buno. Ekyo si kirungi, si kituufu, kiyinza kwongera kusaasaanya akawuka omuntu atya kujja mu katale oba atya kunaaba. So mulekeraawo okubasasuza ssente tekyetaagisa. Magezi alabudde aba defense ku bukiiko bwa LC obuteenyigira mu kukwasisa abantu mateeka ga kafyu. Si mulimu gwo Secretary wa Defense kutambula ekiro bw'onoonya bakyali bweru, ogwo mulimu gw'aba security. Naye mulimu gwo nga chairman w'ekyalo okujjukiza abantu bo ng'obudde tebunatuuka bannange mubeere waka. Wadde nga gavumenti yaweera enkuŋŋaana ez'abantu abasukka mu 5, Magezi agamba nti obukiiko bwa disitulikiti obuvunaanyizibwa ku kubaga bajeti busaanidde busisinkane okukola ogwabwo n'oluvannyuma embeera bw'eneeterera emitendera egiddako nagyo gigende mu maaso. Akakiiko ka Business Committee kasobola okufuna embalirira eyo kye tuyita laying on table, laying the budget, naye si kugiyisa. Kyetaagisa kanso yonna ng'etudde oluvannyuma nga tuvudde mu bino ebizibu bye tulimu bye tujja kuvuunika era kanso zijja kutuula ziyise bajeti zaazo. Ono era alagidde abakungu ba gavumenti mu disitulikiti zonna okuwaayo mmotoka zaabwe okuggyako bassentebe bokka kubanga bebakulira akakiiko ka COVID Task Force akayamba mu kulwanyisa ekirwadde kino. Sam Mpoza, NTV.